Omulimu gw'okuyoyoota Eklezia ya St Mary's e Lubaga gukwasiddwa maanyi mu kweteekera ebikujjuko eby'emyaka 10 bukya ezimbibwa. Buli wootunula abakozi bali mu keetalo era nga bakola butaweera okulaba ng'omulimu guno gugwa mu budde era ng'enjuyi zonna ez'Eklezia ziriko n'obutimba. Father Achilles Mayanja nga yakulira emirimu ku Lutikko e Lubaga atubuulidde ebigenda okukyuka ku luggya lw'Eklezia olw'omu maaso. Nga bwe tugenda okuza emyaka 10 oluggya luno lwonna Ssaabasumba yalagidde tuluddemu. Tugenda wano wonna tugenda kufulawo wa mabo. Kuteekawo ebimuli awo ne fountain awo wolaba maaso awo ne ku side wano wonna tugenda kuteekawo amayinja ag'omuwendo mu kakubo kano konna. Byonna tugenda bifuula bya digital byolaba ebipande byonna ebiri wano tugenda bifuula bya digital. Ekifo awasimba emmotoka nakyo kiri mu kukyusibwakyusibwa okulaba nga kitwala emmotoka eziwerako. Wammanga awo tutaddewo paaka ya empya ya myaliro 2 kubanga parking etutawanya nnyo. Abantu bangi abajja wano ku Lutikko tugenda kwongerako paaka ya endala ya myaliro 2. Ennyumba y'abakulu tugenda kugiggulawo mpya esuza abafaala abasukka mu 14 self contained. Tugenda kuggulawo ekisaawe egaggadde twagenda n'okubeera emikolo. Ekibumbe kya Bikira Maria nakyo kigenda kuyoyootebwa mpozi n'okwongerwako waggulu. Kyokka bino byonna okusinziira ku Father Mayanja birina okumalirizibwa ng'olunaku mulindwa olwa 26 omwezi ogw'okumi omwaka guno terunnatuuka. Tukitegedde nti obuwumbi 2 n'obukadde 600 bwe bwabalirwa okukola omulimu guno. Okuzimba Eklezia eno kwatandika mu mwezi gwa Mei 3 omwaka 1914 era nga gwaggyibwako engalo mu mwaka gwa 1924. Eklezia eno etudde mu kifo awaali olubiri lwa Ssekabaka Muteesa I era nga yewaatukira abaminsani abaasooka okutuuka kuno mu 1879. Oluvannyuma Ssekabaka Muteesa yayabulira olusozi luno olwa kawumpuli eyaliwo ebiseera ebyo n'adda e Kasubi Nabulagala. Oluvannyuma Ssekabaka Mwanga yawaayo olubiri luno eri abaminsani.